Sinkulamusizaako nnyo mukwano gwange nagyo sinza obanga otuwuliriza ebali kwekuumira ku Yugi Updates TV nkulisaayo obwakedde mukuliko obwakedde mikwano gyange. Jjukira olunaku olw'eggulo nabawadde amawulire agalaga abasuubuzi nga bateekateeka okwekalakaasa olunaku olwaleero okutandika lunaku olwaleero olwa Mande nga bagamba nti bakooye okuba nga banyigirizibwa omusolo ogwambusibwa buli lukya n'olukedde buli lunaku buli kadde buli ssaawa kyokka ng'ate URA tebawa nsonga lwaki emisolo egyo ebeera egenda maaso n'okuba nga gyambusibwa. Abasuubuzi b'omu downtown baadde bagenda maaso n'okuba nga bategeka okwekalakaasa nga bagenda maaso n'okwekalakaasa ku ebyo bye batali bumativu nabyo ku ngeri y'omusolo gye gugerekebwamu ng'omukwano gwange ali eyampuliriza. Kaakati embeera egenda maaso, omukulu w'ekitongole kino ekya URA Commissioner General Musinguzi ayogedde era ng'agamba bannansi oba abasuubuzi abategeka okwekalakaasa nti bandibadde ensonga zino bazimalanga ssekinnoomu personally, ensonga z'ebyomusolo ne batagenda mu maaso na kwekalakaasa. Bagamba kino tekigenda kubeera nga kigonjoola nsonga eky'okwekalakaasa wabula ensonga zaabwe ez'ebyomusolo bazimale personally. Wabula bo abasuubuzi kye bagamba nti banyigirizibwa naddala bano bali mu downtown kyokka nga waliwo bizinesi ezimu ezitakwatwako ezitawa musolo nga zandibadde ziwa omusolo naye nga teziwa musolo. Kati beebuuza kino kiri ku ki? Oli ku Yugi Updates TV gw'atannatweyungako kirya wansi waliwo ekigambo subscribe kikooneko ojja kuba osobola buli nnyo twegattako gwe mukwano gwange ali yampuliza. Ali mu diaspora mbatumiddeko nnyo ngera kubanga mbawa Commissioner General owa URA ng'agezaako kubanga abaako ensonga za nnyonnyola eri abasuubuzi lwaki balina bategekera n'obbongeza omusolo n'oluvannyuma ffe tweyongereyo. Research has indicated that for any country of the world to develop and to be able to maintain and sustain its responsibility towards its citizens, be it education, be it health, be it security, be it the development of infrastructure like roads and rails and power, that country must be collecting at least 20% of its GDP. What they call the tax to GDP ratio must be 20% and above. Here in Uganda, we have just stepped into the bracket of 14% of our GDP. But for those many years, we've been somewhere between 10 and 11 and 12%. So now there is some sign of progress. We have stepped into 14%. But still 14% is too low for any country to develop. The countries of the world, of the developed world, like the OECD countries, like the Western countries, Europe, America, and many others, they collect between 30 and 40%, somewhere above 40%. But even for Africa, in our struggles as a continent, the average for Africa, the sub-Saharan Africa, the average collection, the average tax to GDP ratio is 16%. So Uganda is even 2% below the average of Africa. Therefore, it is time to do things differently. And one of the things we are trying to do differently today at the Uganda Revenue Authority is to deploy technology, to use technology in collecting taxes. Technology has two major benefits. One benefit is that it makes life easier for you as a taxpayer to pay your tax. It also makes the collection and assessment of taxes very efficient and accurate. And one of the technologies that we have rolled out, which we are trying to popularize through this grand campaign of Mpari City Yange, is the IFRIS technology. Ebigambo byo biwulidde bulungi nnyo ebya Commissioner General Musinguzi okuva mu kitongole ekya URA, Uganda Revenue Authority. Oli ku Yugi Updates TV kw'okyasinzidde okuba ng'otuwuliriza. Kubiriza gw'atannatweyungako wansi waliwo ekigambo subscribe. Abaagala osharinga tetubagaana, likinga ate gwa sharinga ojja kuba otukoze kyamaanyi nnyo. Vidiyo eno okuba ng'etambuzibwa
esobola okubeera ng'emanyikibwa nnyo. Ate naawe oba oyongeddeko eddoboozi mu comment section oba eggwanga olikoze bulungi nnyo okuteekayo endowooza yo, kubanga tusuubira nti akatambi kano kalabibwa abantu bangi. Kakati ye Musinguzi, mukulembeze wa Uganda Revenue Authority Commissioner, agamba nti oba otunuddemu mawanga gonna gakuŋŋaanya omusolo gakuŋŋaanya 20%, neffe tubadde tubajjako kyenkana 14%. Ng'eggwanga erikulaakulana oba n'amawanga gonna gakulaakulanye, agamba nti mukkirize oba mugaane, otunaba tubajjako 14%, eggwanga terigenda kukulaakulana, kubanga amawanga gonna gakulaakulana era gakulaakulanye. Otunulira percentage omusolo gwe gakolekitinga mu bannansi baabyo eriku abasuubuzi eri ku 20%, era nga kyekigera ekimala okusobola okulaba nga bakulaakulanya eggwanga. Tetumanyi eddoboozi ligenda we banaaliwulirako abasuubuzi bo kyekigenda obajjira mu ndowooza, naye nga tulaba enfunda nnyingi nnyo gavumenti ekolekitinze omusolo mungi nnyo naye nga teguyambye eggwanga. Twebuuza, omusolo guno we bagukuŋŋaanya guyamba baani wa we baguteeka? Waliwo okunyigiriza bannansi ne mubasikwizinga ne mubakamula naye nga ne bye mubakolera tebiriiwo. Ekyo nayo nsonga. Omusolo guno muba mugukuŋŋaanyiza ne mwongera okuba nga mulongoosa ku mpeereza yaabwe n'abasuubuzi n'eggwanga oddikulaakulanya, ne tulaba ssente z'omusolo ezigenda awo, tuba tukiraba nga kitegeeka. Naye enguudo tezikoleddwa, kitegeeza transport means, engeri gye ba exportingamu, transportation, byonna nfu. Oba okitegeera. Kati awo munnansi yeebuuza, ssente zino omusolo guno gugenda wa really? Oli ku UG Updates TV, nyongera okujjukiza gw'atanatweyungako kirya wansi waliwo ekigambo subscribe, kikooneko obeere nga otweyungako gwe mukwano gwange ali eyampuliriza. Mbagaliza olunaku olulungi, mweraba.